Aha. Abantu aba basatu bolaba ngamba Isaac Kimanje, Yonasani Ziribasanga ne Grace Nakakumba. Okusinziira kw'omu ku bataata be balumizza bamulekwa ba muganda waabwe omugenzi Yowasi Bikande ennaku ku nsi kuno. Israel Galusanja yagaana mbu okwegatta ku banne okuyiikiriza abaana ba muganda we Mukama gwe yayita mu 2-2. Ono takoma okwo akissa ku muto we Isaac Kimanje okukola obukuluppya mu kifo ky'okubeera administrator w'ebintu by'abagenzi, n'asalawo kubissa mu mannya ge era kati ye nannyini. Nti ku kyapa yeeteekako nga nannyini ng'ettaka yaligula gye baali mukolera endagaano nti naligula sirina sikubwako. Kati yensonga lwaki yeetiriboosa mu makooti nga akimanyi tenawo ogenda mutandika mugamba nti no ttaka lya famire kubanga yagamba obuyinza bwonna bubwe kati administrator. Kigamba administrator kuno kirabyeko kitegeeza yatuwa ettaka nga nannyini. Kyekitubonyaabonya eri kyekibonyaabonya abaana bange bano era kyava akuba nabulatti kubanga bamanyi talina kyebagenda mukola kubanga ye nannyini ku kyapa. Kati ensonga eyo amangu ddala okuleka nga ensonga eyo emaze otereezebwa teri kigenda kuzza abaana bano ngulu yadde okulabika nti bafuna ebyalo mu bwenkanya kubanga tatubairanga ka administrator. Kati onomugamba nti bano bamulekwa. Katono nnyo taata, bo bamulekwa bano yeeka zaabwe ziri 12. Kimanje yazibawa yabawa bitundu tezigwanga ezagwayo tezagwayo yabanga kayeka akamu 2 bwe bati abukocola bwati bufififi n'abufuula obuleererere. Siyaligambe nti eka zaabwe 12 nti omukaga guguli nti nemeka n'omukago baguguli nti kati bwe banaakula beekolemu omulimu begabanya ebintu byabwe. Teyakikola. Yabalinda nga bakyali mabujje tebana kyebategeera nataleka okutematema nga akola obwapaapa ng'abawa. Ekitegeeza nti yakozesa obukumpanya ate nga akola obukumpanya nga butandika ddala ku kyapa nga akola ebyapa by'abantu bagabira ye nga agabanga nannyini so singa administrator owa family. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Mukono Stephen Mubiro kati ye kayinza okutaasa bamulekwa bano naddala George Mulindwa okukoma okugendanga mu makooti olutatadde. Jjukira na kino mulekwa yabamegga mu kkooti ento kyokka wadde ekiseera ky'okujulira kyabayitako baasobodde okukikola eggulo mu kkooti enkulu e Mukono. Taata, munaayamba mutya bamulekwa bano okulaba nga Kimanje ne banne bakomye okubakaliga mu kkooti? Jjawo misango bamala guno ateeka mirala bamala gino aleeta mirala kwegamba kukozesa bukozesa abaana bano batuusiza ddala ku watasoboka. Kakati ekyo okuleka nga obuyinza batunde mu nsonga eyo naye ng'ensonga enkulu yeyo gye mbagambye. Kibi nnyo. Bo bamulekwa mubalwanirako oba tugezezaako tugera makooti ne tuwa obujulizi naye byonna bifiiraawo. Okimanyi nti kooti ezisinga obungi kati zaafuuka za ssente. Alina ssente atalina ssente tawangula musango. Ne bw'onooyogera amazima agakomawa balina obukonomooni bwabwe bakola abo balooya mbu ate kano kasemana wayisemuko kyamo ate wano omusango gwewabibubi omubuulira amazima amatuufu ne batandika okukola obumodi ne babaleka mu bbanka. Okiwulira naye ng'entuufu ensonga entuufu kubanga kino ekibanja taata wange ye yamugamba azimbaawo n'amwana ekibanja nga kikomeeri niine ye emabega baakisalako.
nga olw'okuba abaana bano baali bato nga sisobola kweyogerera okiwulira abaali mu mitambo yali kyamaani n'oyo ya kyamaani yawanasaani ziri basanga ng'era yakuza omwana ono era omwana ono yasomera wa kyamaani ziri basanga era yamulaga nti dokola ki uzimba awo ku kibanyi kya kitaawo ng'akyali wakaawe omwana najja n'akyali kuzimba awo kati bamaze zimba awo kati takawozimbe siribyo ate nga mu kuteesaako twagamba nti buli muntu we yazimba taata we yaleka nga azimbe waba akuba ettaka lye kati bano abaana balina kuba ettaka lyabwe wano mu kibanyi kya kitaawe tebalina ti baneku mpozi nga liganya okuwera balioka bagenda bali kubawala ngera naffe bwe twakola. Mujjukira ssentebe era taata ziri basanga bye yatugamba njagazaaki bwe kugamba sikimanyi onjagazaaki ano ngambye longo namba kati nenetuukira anti siyenze noyo akola kwebyo mukuwe wangi kwata 075 752 6283 bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo ku Soul TV Femunyo.